Enfunda eziwera abakozi ba gavumenti nga bano balabiddwako nga bavudde mu mbeera ng'era entabwe eva ku musaala gwe bafuna. Bano bazze bakiteeka ku gavumenti olw'okubawa omusaala omutono so nga bakola emirimu mingi naddala egiyimirizaawo obulamu bw'abantu. Kati mu kugezaako okugonjoola ekizibu ky'emisaala gy'abakozi ba gavumenti, olukiiko lw'abaminisita nga lukubizibwa Pulezidenti Museveni olwaleero luwadde minisita w'abakozi ebbanga lya myezi 2 okulaba ng'ensonga eno egonjoddwa. And the President has directed the Minister of Public Service within 2 months to come up with a comprehensive package which will set the salary scale for all the civil servants in Uganda. Ruth Nankabirwa nga ye nampala wa gavumenti ategeezezza Paalamenti nga mu kiseera kino bwe kyali kizibu eri gavumenti okussaawo omusaala ogw'essalira eri abakozi baayo olw'ebbula ly'ensimbi. Kino kiddiridde abamu ku babaka okwemulugunya lwaki gavumenti evaayo n'omusaala ogw'essalira eri abakozi ba gavumenti gwe balina okufuna. What is happening with this minimum wage bill? Because the only one that will sort out all these problems. The Prime Minister is not here, Right Honourable Speaker. And it implies, Right Honourable Speaker, that the matter had therefore almost gone above the level of the ministers to the level of the Prime Minister. But we are talking about the wage bill of about 5 trillion shillings, where some people are getting, high salary, others are getting peanuts, the disparities you have brought out. Olwaleero omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emba Rosette Kajung asomedde Paalamenti okwemulugunya kw'abasawo naddala ku musaala omutono bw'ogerageranya n'emirimu gye bakola. They are on call, some of them 24 hours, because sickness has no appointment. And we have directed government to act on the plight of medical workers. Government have never taken it seriously. I'm going to ask the Minister to refer this petition to the Minister responsible for public service and ask that a preliminary update be given to Parliament next week on what is happening in this sector. Mu Uganda omusawo omu akola ku bantu emitwalo 214 nga guno omuwendo gwe waggulu nnyo okusinziirako gwo ogwagerekebwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ng'omusawo omu alina okukola ku bantu 1,000. Sente ezibulira mu corruption nyingi. Bw'otunula sente zigenda mu State House President zaagabako obugabi n'okunywako caayi ne soda ziba mpitirivu. Sente ezo bazitooleko eziba nga sente mu gavumenti ezirina zigende ku basawo, zigende ku bakozi abakola mu bitongole bya gavumenti. Julius Senkandwa, NTV.